bigambo mbirabye biyitinganye bingi endorsement ya Big I nupo okwendozinga Big I si kyamakulu era tekirina kyekigenda kwongera ku music we. Naye nno nze ndowooza bwe nsanga posisi ezifaananako bwe zityo naddala mu bantu abatiikirivu mu ndongo mu music industry eyo, nze ndaba Big I abasikowalinze ate naffe tuba tusikowalinze kubanga bw'oba osobola okukyogerako era nga wakirabye n'okyogerako n'okiwa obudde, olowooza si kye kyabadde ekigendererwa bw'okusobola okukiraba era n'okidisikaasingako. Olowooza si kye kyabadde ekigendererwa. Kubanga era Big I yadde alina alphabet music nga bwe mugamba, naye era music w'oyo emabegako era abantu gwe baali bawuliriza era gwe bamwagalirako, kubanga abantu tulina abayimbi bangi be bayagadde be bawagidde nga ne music tebalina. Ngasa music oyo tetuuka yadde ne mu kwota ya legendary Request, nga tatuuka yadde mu kwota ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, tetuuka yadde mu kwota ya Bobi Wine, nga tatuuka yadde ne mu kwota ya Mastone, Ronald Mastone, yadde mu kwota ya baminisita Semakula naye babawagidde. So kati Big I kino kikyadde nti ekyokugenda ku NUP oba NUP nemwendozinga oba Bobi Wine namwambaza badeti ti yabadde amwendozinga no. Big I yabadde akomawo mu bantu be mu support base eri yamuwagira emabegako nga bino byonna ebyamutuukako tebinnabeerawo, yabadde akomawo mu bantu be kozi naye yabadde kasengejja oba yabadde ku minzaani nga yeepimapima ndi we watuufu wendi, fan base yange eriwa, baani abasinga okumpagira, baani abasinga okunsupportinga, yadde onampayo kitole naye agenda kumpa ekitole ekyo buli lunaku. Omulimu gwange ki? Omulimu gwange music, yadde byenyimba tebitegeerekeka era tebijja kusanyula buli omu, naye ate waliwo abanjagala olw'akalimu kange kano. Kamufuna bulungi kubanga gwe kino kikigenda kwongera ku music wa Big I olwansonga gwe era music wa Big I tomwagala era tomuwuliriza. Niwe olw'okuba tosobodde omudiscussinga okakiregeza Big I asikowalinze oba ntegerekese kubanga tomwagala music we era ne bw'anaakola ki ne bw'anaakola ki tojja kwagala music we lwansonga tomwagala ne music we tomwagala. Naye wabula wano wajja ekyokulya kubanga mwe mugenda ne mwerabira nti abasinga okuyingira ebivulu byammwe ate percentage esinga obunene mu ggwanga muno eri mu informal sector. Bantunda midaala, ndi ku mudaala gwa nnyaanya, mudaala gwa butungulu, ndi mu bummonde, bana bali mu butale bansuubula byennyanja, banvuga bigaali, banvuga boda, bantunda manda. Bano basinga okwettanira ebivulu byamu so si bali bana baba minisita, simanyi ba minisita, simanyi abakungu ba gavumenti, obwo budde tebabulina, simanyi abagagga basutiiru, simanyi middle class, almost middle class, kwaka tulina class ziri bbiri, tulina the working class tuwane middle class. Kati most cases middle class enesinga teyina budde bwa bivulu bye unless nga balinamu interest, nga balina kye baagala okuyisaawo. Naye abasinga okwagala music wammwe be bana abantu abawansi. Bwe bojja n'olaba nti okoze ekivulu obasabye mutwalo ne bajja ne bayingira, you know,
kati Big Eye ye yabadde asigira abantu bekifaananyi nti bannaye mboneredde tinkomyewo mwe bange sigira kati Bobi Wine ne NUP bo balinga mumuli okumulisiza bano abawagizi ba Big Eye obantegerekese liri eddoboozi lyabwe kubanga liri eddoboozi lyabwe ate lyogera ebibaluma nti bo tebasobola kubyogerako naye ate liri eddoboozi lyabwe libyogerako nga liyita mu musiki akyuliza nga liyita mu kazindaalo mu muzindaalo. So nze muganda wange Big Eye ngenda kugamba ekintu kimu, omupiira guli mu ngalo zo. Nze bwento bwenkyogera Bruce Bobi Wine agenda n'abagamba nti buli omu yeetaaga chance, abalala ne bakitwala nti oyo talina gwawa chance era totunamuwa chance, naye yagambye buli omu yeetaaga chance nga naye yeetwaliddemu ti singa naye bannayuganda tebamuwa chance tebamuwa budde singa tali waali okiwuliriza. So Big Eye muganda wange omupiira guli mu mikono gyo, webale kulaba mazima sifa abali mu mitima gyo gwamanya ekituufu kikyoliko niwe kibange ekifaananyi kyosiize kyekituufu aizu kugenda maaso era weekuumiramu kulya. Bannayuganda tebalina kinene ekibabeetaagamu, just kuyimirira nabo in hard times. Kyensabirira abasajja abo balime kuyisaamu gaali. Yes, kuba ate oyongedde okubalabisa okiwuliriza muganda wange, naye all in all amma wasikowalinze ate naffe bannayuganda naddala bali mu nkyukakyuka twasikowalinze abayimbi wetugenda awo omuyimbi Big Eye oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'agamba bannayuganda nti ebibaddewo naye kasita alabye omusana n'ategeera ekikyamu kyabaddemu era n'asala n'adda ku ludda olutuufu n'asaba bannayuganda bagende mu maaso n'okuwagira music w'omuyimbi oyo. Olwaleero Big Eye musanyufu era ng'alya butaala, kati music we agenda kuddamu mutwala mu maaso mumuwanika ku leve endala kubanga kati awulira emirembe okuva lyaze ku ludda lw'abantu era naye mumativu mu mutima gwe ng'agamba nti sayidi gye yaliko yali yatomera lwa butamanya era musanyufu okubeera nti kati abantu bali ku sayidi ye olw'ensonga nti naye ali ku sayidi y'abantu. Tukimanyi bulungi nnyo nti abayimbi b'e Uganda ne b'oyimba music yafaanana atya naye ng'abantu tebakuwagira oba toyina kyokola. Big Eye abadde ne music we omulungi naye ng'abantu tebamwagala tebamuwagira lwa nsonga emu nti yasalawo okulya n'abanyigiriza bannayuganda. Bwe yalaba ensobi eyo yavaayo n'adda mu bantu n'agamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yali ku luguudo olutuufu bannayuganda gwe basazeewo okugoberera, n'agamba nti agenda kugoberera ebyo Kyagulanyi Ssentamu by'ayagala era bw'atyo yavuddeyo n'akkiriza nti kati azze ku ludda lw'abantu mu bujjuvu. N'olwekyo Emirembe Gyalina kibe ekyokulabirako eri abayimbi abalala bangi nga balaba ebigenda mu maaso mu ggwanga nti bikyamu naye nga batya okubyogerako. Bangi abalaba ebigenda mu maaso ne bagamba ffe katubyogereko nga naffe tuwagira nti ate bye bituufu. Awo bannayuganda baba bajja kukuvaamu ne bonookuba music w'omulungi atya bannayuganda tebasobola kukkiriza bo bakuteekemu ensimbi ezaabwe kyokka nga ate ggwe omu ku babanyigiriza. Naye bw'obanga olabye ebigenda mu maaso kale n'osalawo okusirika n'otabyogerako ate n'otavoola bannayuganda aboogera nti ekyo kikyamu, naawe bajja kukuwagirirawo oli kuba baba tebamanyi sayidi ntuufu kwogwa. Wabula kasita ogezaako okuvaayo n'olaga sayidi n'ogamba nti nze ndi ku ludda olunyigiriza bannayuganda oba ojja kusemba nakyo. Kati Big Eye emirembe gy'awulira yagyegomba dde okubeerako n'emirembe bwe gityo kuba olwedde yali abaddeko nagyo nga tanneeyingiza mu byabufuzi. Bwe yayingira ebyobufuzi n'adda ku ludda olwa NRM awo okubonaabonako we kwatandikira. Wabula kasita yalabye omusana n'akomawo eri sayidi y'abantu kati emirembe ayina mingi nnyo. Kino nga kyeyoleka lwatu nti waliwo n'omuyimbi omu yayimba ndowooza yali Hassan Ndugga n'agamba nti yeevuma olunaku lwe yakwata kaguta mu ngalo weewaava ensibuko y'ebizibu by'alina ne kati okubonaabona kwe. Kitegeeza nti omuyimbi yenna yenna w'olagira sayidi ng'oli ku sayidi ya kaguta
bannayuganda oba obaliddemu olukwe, n'olwekyo bangi abakyebuzaabuza, bangi tebannasalawo sayidi ntuufu gye bagwa, naye ke kadde akatuufu buli omu osalewo. Bw'oba osazeewo okulya na bannayuganda abanyigirizibwa, mulye ne bannayuganda abanyigirizibwa era mumanye nti muli ku layini y'emu, nabo bajja kukubeereramu. Naye bw'osalawo okugamba nti koolye n'abanyigiriza bannayuganda, bannayuganda bajja kukuzirira ebivvulu bye bakugambe nti kati abo be baba bakuwagira. Bw'otegeka ekivvulu baleke be baba bakibeeramu. Ate ng'omuyimbi wa wano e Uganda kyafunamu kwe kutegeka ekivvulu bannayuganda ne bajja omuwagira nga bayitirifu obungi. Kati bw'oyimirira ku mazima, yimirira bw'omu. Big Eye yazze ku mazima era kati musajja musanyufu, kati n'ebivvulu atandise okulanga agenda kuddamu ategeke, kubanga akimanyi bulungi nti waali ali watuufu. Akimanyi bulungi nti obuwagizi agenda kuba abufuna mu bannayuganda. Bangi bavuddeyo nga bakivumirira bagamba Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'alangirira n'agamba bannayuganda basonyiwe Big Eye tekirina kye kigenda kumugattako. Twebuuze nti luli Big Eye wadde nga kyali ku sayidi enyigiriza abadde akyalina wategeka ekivvulu. Musajja wattu abadde agenda ku bivvulu by'abalala abategese, naye okumuwa obubi akazindalo nti alinnyako ku stage ayimbe, babadde bamugobesa bucupa nga bamugamba gwe vaayo watuutama tojja tuyimbira. Kakati weebuuza nti bw'ekiba nga tekimuyambe, lwaki atandikiddewo okulanga ebivvulu kuba yalaba omulamwa gwakyo. Ye ng'omuntu gwe bakikoledde alabira ddala nti kati Mirembe ayina era mu mativu n'ekiriwo, era akakasa bulungi nti bannayuganda bagenda kuddamu okugenda mu bivvulu bye. Addemu akole kasente asasule amabanja, kuba yatugamba dda nti abeenaalimu abamutomeza ayina amabanja mayitirivu obungi naye baganya omusasula ssente ze ze yakoleranga nga kyakolamu NRM. Olwayo ne baba tebazimusasudde, naye kasita addamu n'akola ebivvulu bye bannayuganda ne bamuwagira mu bungi, kitegeeza nti agenda kusasula amabanja agamubanjibwa, ate afissemu n'akasente mu nsawo k'abeeramu nako ng'omuntu. N'olw'ensonga eyo, bannayuganda balyemu olukwe, ojja kuba olweriddemu wekka. Yimirira ne bannayuganda abanyigirizibwa, ojja kuba n'emirembe, kubanga waakiri nabo bajja kutoola akatono ke bayina, bajje nga gy'oli bakuwuddizeeyo nabo bakuwagire bamanye nti oyo waffe tulina okumuwagira.